Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Leero tukomyewo tukyali ku twabasuubiza nti tujja kukomawo ne tayiro zaffe ezakabawo oba ezifaanana nga wood. Bw'otunuulira tayiro eno twagirako mu show eyayita eno mmeeza, naye otunulira emmeeza nga teyawukana na tayiro eno. Wood, olaba nga wood, naye kati tayiro eno eri ku size ya 30 by 60. Tayiro eno eringa kabaawo bw'ogitunuulira. Eri executive nnyo tayiro ngumu ate nnungi. Abantu abasinga tutera okusiba tayiro ziri 40 by 40, naye wano tayiro eno eri 30 by 60. Ziba zikola obugazi bwa 1.44 square meters. Zezikola mu box emu kuba zibeera mu piece 8 mu box zikola square meter 1.44. So kakati tayiro eno twagogintroducingira abantu square meter yaayo ya 3,000 ku balabi ba Lugonvu bokka. Square meter yazo ya 3,000 meka? Ya 3,000. Tubeera nazo mu kkala ez'enjawulo okusinziira waggu ky'oba ogenda okusiba era tukuadivisinga. Tubeera nazo mu kkala ez'enjawulo. Olubaawo gw'olufuula kyoyagala lubeera. Na buno olubaawo ne luno lufaanana nga lubaawo. So twagala abantu bave ku kikwate nti tayiro erina kubeera ya square ya 40 by 40. Tubatwaleko ne muki ne mu size endala. Square meter y'eno eri ku 3,000. Kitegeeza gwe bw'ojja n'opima enjuuyo, bw'ojja n'opima enjuuyo n'ogamba nti erimu square meter bwe ziti. Square meter ezo ozikubisamu bukubisa emitwalo emeka? 3,000. N'omanya kiweetaaga okusiba enjuuyo. Bw'olaba nga kya bbeeyi nnyo okukozesa kano, at least sibako mu ddiiro ne dining. Abagenyi we batuukira ebiri mu kisenge tebajja kukola, tebajja kubimanya. So njagala abantu okuba encouraginga okubeera nga bakozesa tayiro zino ez'obubaawo. Gwe jangu buzina ebipimo byo ongaye mwamu olusimbi mbaliraamu. Nange njagala kusiba ku kabaawo. Era bwe nakafuna abantu abawererako ddala abajja n'agamba nze mbaliraako ddiiro akabaawo era ne mubalira. Guno okulaba ng'oli aguzeyo bokisi bwe 5 n'abuteeka mu ddiiro lye, n'abuteeka mu dining ye ate ne linyuma. Kakati ye kyatadde mu kisenge gwe tokimanya. Kubaffe bwe tukyala tutuukira mu ddiiro, bwe tulaba eby'omu ddiiro tumanya bye birina mu kisenge, eby'omu kisenge bye tumanya. So gwe jangu oba olaba nga kya bbeeyi nnyo okusiba enju yonna ne kano oba kano, jangu tukubalireko ekyo ky'osobola osibe. Oba osibeko ekitundu ogumiikirize, oba osibeko ekitundu ogumiikirize, oba ogule otereke. Kuba tayiro zino tezivunda. So ono zitereka emyaka 10. Ate bbeeyi ekyuka. Kakati bwe mba nkugambye nti kati
square meter ya mitwalo 3 eya 30 by 60 zigule ogitereke kuba ojja kujja nga wayisewo emyezi 2-3 nga yagenda ku mitwalo 4 nga yagenda ku mitwalo 3 kitundu 5 okusinziira ekonomi bweba ekola ki bweba ekyukakyuka. So bw'oba olaba nga osobola okuyitawo ku eyo ebbeeyi osobola okujja n'osiba tayiro eno ya 60 by 30 mu nnyumba yo yonna, oba osobola okugamba nti kensooka ensibeko eddiiro, kensooka ensibeko dining. So bwe kityo bwe kiri eno tayiro eyinza okusubstitutinga zino tayiro. Twasooka kubalaga zino kati eno ya 40 by what? Ya 40 by 40. Yes. Yeno yaffe ya bulijjo gye tugezaako bannyonnyola eya square meter ogumu 9. Tukyali ku gumu 9 tunaba kubongeza. Naye kati abantu tugenda mu nnaku nkulu abantu bagula nnyo. Yes. Tuyinza okugamba nti kati stock egiringa ekendedde tugyongezeemu. Naye nga mwenna abakyala ba Lugonvuzi show. Era gwe bw'onkubye essimu n'ogamba nze mwami olusimu nakulaba ku Lugonvuzi show. Gwe era nkutuyetinga nga wa Lugonvuzi show. So zino 40 by 40 nazo ziri mu foomu ya bubaawo naye eri mat temasamasa. Era omuntu oyinza kugyeraliikirira nti osobola okukola ki? Nti osobola okugwa temasamasa. Zino ze batulanga eya gumu 9 naye nga naye eri mu foomu of kabaawo. Ziri mu foomu ez'enjawulo. Osobola okusiba eno munju enyuma nnyo abantu singa banafuna omukisa okulaba ku bifaananyi ezisibiddwa tayiro zino ez'obubaawo. Tujja batwalako mu field tubalage ennyumba zetusibyeko zokka ez'obubaawo bategeere beauty ebeera mu kusiba ekintu kino nti kiri somehow unique. Kuba abantu ffenna tayiro nga zaakajja nga buli omu asiba mpenjeru mpemasamasa mpenjeru. Naye kati tugenza okizuula nga abantu bagenda kati ku mutendero oguddako ne basiba. Kati njagadde kubalaga nti zino eza 40 nazo ziri mu foomu y'obubaawo tuziinamu ne mu emasamasa. Eno emasamasa eri polished naye eri mu foomu of akabaawo. Okitegedde esobola ogisiba wansi naye eri polished era emasamasa. Eno eri 40 by 40 era yo ebbeeyi yayo ekyaliyo ku mutwalo gumu mu 9 square meter. Njagala nkikkaatiriza square meter si box. Okitegedde square meter ya gumu 9 era bwe wapima enjuuyo akubuulira nabanyonyola nti bw'oba osobodde opima enjuuyo nti eri mita bweziti by mita bweziti mita z'opimye wano nez'opimye wano ozikubisaamu kyofuna yebeera square meter. Then ye square meter gy'okubisaamu omutwalo gumu 9 ku buli square meter. Zino zonna za 40 by 40 era oziraba size zaayo zo zikola ki? Zenkana erudda n'oludda. Naye bwe tudda ku kano ko ebbeeyi weekola ki? Weekyukiramu. Zino zonna tayiro tuzikulaga nga tuzisiba wansi ku floor. Then twasembeyo nga tubalaga ekiyungu. Olaba katayiro kano nako bw'okatunuulira okalaba nga kalinga wood. Kalinga wood. Kakati bw'oba omaze okusiba tugeze ekibaawo kyaffe wano mu kiyungu kakali kinyuma nnyo nga ne ku kisenge otaddeko katayiro kano aka 25 by 40 ku kiyungu n'olaba nga bw'oba otambudde mu tayiro ya wuudu ku kisenge kuliko engeri ya wuudu, kabini eziri ku kisenge za wuudu, tayiro eri wansi ya wuudu. So bw'oba ojja n'olonda tayiro tuku advisinga accordingly. So tetwagala kala zikurashing. Tayiro yeefaananyirizaako bweti ng'omaze okusiba wansi wood ya brown teekamu tayiro ezeefaananyirizaako bweziti era square meter yazo
ya mutwalo gumu mukenda kati eno wall tile era yo ko kaba kawewukamu tokwata tayiro eri n'ogisiba ku kisenge ejja kuvayo egwe kyemmanyi toyinza kufuna muntu ng'amanyi kyakola nakugamba okwate 40 by 40 ogisibe ku kisenge zigwa kubanga zikola ki zizitowa naye kano kali 25 by 40 kage bugenda ku kiyungu ku kiyungu tukyali mu kiyungu katayiro kano bwokalaba olaba ki olaba kalinga kawuudu era nako naye nga kawuudu oli alinga yakasiigako kaki yakasiigako kakala aka brown jengera gulinga omuti omuwunde so tuziina mu bika ebyenjawulo bwayagala okusiba mu kiyungu kano kachekiti sakiti teri mu saati zokka ze mwambala sekiti eri ne mu tiles so ebika bingi nnyo okusinziira ku kyoba oyagadde okusiba okusinziira ku kyoba oyagadde okusiba ezo zonna wall tiles ezimu ku zo okusinziira ku kyoba oyagadde okusiba oyinza ogamba nze mu kiyungu wange kensibeyo eno oyinza ogamba nze eyange kiyungu bwoba wekakasa obuyonjo bwo oyinza ogamba kensibeyo akali white completely white bungi nnyo bwe kyoyagala kyokola ki kyosiba kakati ku wall tiles zino tubongererako ze bayita boda boda situtegeeza pikipiki mpaka kasaraawo boda tezitegeeza zaki asiza pikipiki kakati tugenze ku boda etali yaki ya pikipiki kakati mu bantu abagala okukola designing mu biyungu nogamba nze mu kiyungu kyange njagala kukoleramu designing tusobola okukuwa buboda buno nogala nokola designing mu kiyungu nokola designing mu kiyungu kaboda kano buli kamu kaba ka 13,000 buli kamu kaba ka 13,000 kakati kisinziira gwe buboda bumeka bweyagala okukola ki ku bipimo by'obuyagala bwe buboda bwetukola ki buli mu kala nyingi tusobola bumalayo naye kakati for example tugenze mu kiyungu tukyali ku kiyungu bw'ofuna tayiro yo tugeze tugambe mu kiyungu twagala kuteekayo tayiro eno kaboda kano kalaba kali 25 katula butereevu ku tayiro eno okitegeera katula butereevu ku tayiro kitegeeza bw'okwata tayiro yo eno kali 25 kikoza bw'okola tayiro yo nokatuuzaako booti mu kiyungu kati ogenda osobola okwetolooza mu kasikaati ka kaboda kano okwetoloola ekiyungu kyonna ekiyungu ne kinyuma oyinza ogamba kendekekaako oyinza ogamba kenkole ki kendekeko kano niwetolooza mu kasikaati mu kiyungu kyonna okusinziira gwe kyoyagala okukola ki okusinziira gwe kyoyagala okukola kati omuntu bwatuuka amanya nti kati sawa ya byakulya okitegedde so bwe buno buboda so omuntu apima bupimi n'amanya nti ekiyungu kyange kijja kweteekamu buboda bumeka ze pieces zetukubalira kati kaboda kagenda katuula ku buli tayiro kitegeeza okumanya ne boda zoyagala nawe osobola ogenda mu kiyungu kyo n'opima tayiro nga bamaze okuteekako zino ezawo n'opima nti tayiro 1 2 3 4 zino kuba buli tayiro etuulako kaboda buli tayiro etuulako kaboda buli tayiro etuulako ki kaboda so bwe buboda obwo bwa mu kiyungu ne mu kinaabiro tujja kubalaga so tuyenza twagala kukomaawo naddala wano mu kiyungu ketukomaawo ndowooza ebisinga bajja kukuba ku simu yaffe ya 0702 2856 73
wano ku Hardware City Nakasero ku UG 23 ojja ku Walusimbi Tiles Center ebisinga ojja kubeera ng'obisanga okwongera okukola ki okubanyonyola bakasitoma baffe ebintu ebimu bye badde batamanyi. So mu kiyungiro tujja kutimbayo bimuli, tujja kusibayo borders. So njagala okubeera nga basibulira wano olwaleero nga kiyungu kyaffe kiringa abagenzi maaso n'okubeera nga tukikonkuludinga n'ebirala bingi esobola kubyogera byonna netubimalayo olwaleero, naye bw'ojja wano oba bw'onkubira essimu n'ombuuza nsobola okukunnyonnyola ebisingawo. Bw'ojja wano ku Hardware City Nakasero ku UG 23 okuba ku 0702 28 56 73 twongere okubeera nga tukuweereza ebisingawo. Mu booda buno buli kamu ka 1033, buli piisi ya 1033. Bw'ojja wano ku Walusimbi Tiles Center byonna ojja kubeera ng'obifuna. Njala kubeera nga mbasibulira wano bannayuganda abali mu ggwanga Uganda n'abali ebweru w'eggwanga, twongera okubeera nga tubalamusa nga tubatumira mwebale kuwagira Walusimbi Tiles Center era mugende maaso n'okubeera nga mutuwagira, naffe tujagenda maaso n'okubeera nga tubaweereza. Tweyanza nnyo, tweyazeeke. Amen. Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingiranga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda, Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi, Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyoola.